twali waliwo tugenda ne tutematemamu ekyo mu lufuutifuuti kye tuyita short tandem repeat. So njagala mutegeere nti omubiri tugenda muli munda ne tusalawo wa ewasobola otuwa information gye twetaaga kye tuyita short tandem repeat. Kati bwe buno obutafaali bwe tugamba obuli awo mu nucleus buli peya 23 naye waliwo peya esembayo eno yesalawo oba oli musajja oba oli muki mukazi. Naye buno butafaali bujja butya? Bw'olaba nti bujja mu peya ndowooza olabe buli wamu buli mu peya, kiba kitegeeza nti sayidi emu yava wa maamawo, sayidi endala neeva waki wa taatawo. Mukitegedde ekyo? Olugendo tulutambula. Kati eno ebeera nga library nga bw'onoogenda mu kusoma ebitabo ne tuggulayo ebitabo ne tugamba katugakebera wano tukebere ne wano tukebere ne wano tukebere ne wano, naye nga tumanyi nti bwe tugenda mu kalooka ka library ne tugamba nti tugenze ku looka namba 10, bwe tuggulawo sayidi emu eba evudde wa maama, sayidi endala eba evudde waki wa taata. Kati bwe tukola profile y'omuntu wano bwe tuba tusoma soka ne tusomwa eya taata ne tukubaganyamu sayidi eya maama. Kati ke kano library nga bwefaanana mu buliwo naye nga tuyitadde under the microscope nga tukubisizaamu emirundi 4 okugezaako okola nga kafaanana bwe kati, naye tukalambula ne tugenda ne tunoonyereza bwe twagala. Kati bwe tuba tutuuse ku library nga tusoma, tugisoma tutya? Bwe tugisoma kye twayise short tandem repeat, nti ogenda n'otuuka w'omuntu n'osangawo nga waliwo ennyukuta bwe ziti nga ziddiringana buli emu. Kati ku sayidi emu n'abeera nga ziddiringana nga za mirundi 8, ku sayidi endala baba ziddiringana nga za mirundi 9, n'ate walala wayinza okusanga nga omu ng'alina waddiringana emirundi 10. Kati tuyita short tandem repeats kubanga zetubala ne tugamba nti kati ono asooka ku kitundu ekyo profile eri 8, onaddako profile eri 9, onaddako profile eri 10, naye nga ekitundu kyekimu kye tukebera naye nga okuddiringamu kwa njawulo okusinziira ku muntu yennyini. Abakayingira be ba Government Analytical Laboratory era senkulu wa Government Analytical Laboratory mukulu Kefa eyakayingira wano. Kati bwe tutunuulira bano abantu ababiri bwe tugenda ku kaduukulu akamu ne tugamba kale katusome ki ekiriwo, ono ku sayidi emu jjukira nti bijja mu pairs, ku sayidi emu addiringana emirundi 5, ku sayidi endala mirundi 7, kye tuyita profile ne tugamba nti ku location eyo ali profile 57. Ne bwe tutunuulira omuntu omulala ku kitundu kyekimu tuyinza okusanga nga profile ye eri 67. Kati awo bwe tufuna enjawukana y'omuntu omu ku mulala tuba tunoonyereza mu byo, naye ate bwe tuba tunoonyereza bya taata n'abaana kiba kitegeeza nti taata alina okuba nga yawaayo maaso. So kati bwe buno tulina ebintu bingi bye tunoonyereza muno kati mu nuclear, naye nga neeno ndaga butonde tulina ebirala gye tusobola obikozesa. Waliwo tunoonyereza nga tunoonyereza layini ya taata yokka gye tuyita Y chromosome. Tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza abalenzi abafamire olunyiriri lwaki lw'abalenzi, ekyo tuyita Y chromosome. Naye ate tusobola okunyonyereza nga tunyonyeza lunyiriri lw'abakyala kye tuyita mitochondrial DNA. Naye bino ebibiri tetubikoze ku luno, tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde okugabaganya kitundu ku kirala. So bintu bijjesa okukozesa bino tubikozesa nga abantu babuze, tubikozesa nga ku immigration, naye kyetujjiridde wano kyekituyita paternity testing oba kinship testing. So bwe tuba tukola bino tulina okutandika okufuna sample ne tujja extractinga ne tumanya ki kyetufunye ne tukubisaamu tusobole okunoonyereza tufunye. Bwe tuba tukubisizaamu tufuna eno profile gye mbadde ngamba nti kati bwetuuka ku kitundu ky'omuntu eno profile oli asobola okugamba nti awo nali 14-16, kiba kitegeeza nti awo twabadde tusomye
obutafaali bwekubisaamu 14 ate ku sayidi eri 16 kale sayansi awo ali makati mu lufuutifuuti siyinza kubigendamu ku biwanvu kubanga biwanvuwamukko naye njagala kubalaga profile bwefaanana ng'evudde mu mashini. So bwe tuba tukola tufuna sample, tumala okufuna sample ne tudda ne tuteeka mu mashini zaffe zino ne tufunayo twenkana tukiyita quantitation ne tukubisaamu nga tukozesa eno kyetuyita polymerase chain reaction. Bwe tumala okukubisaamu ne tukola analysis nga tukozesa ebyuma ebyo. Naye tulina n'ebyuma ebirala ebisobola okunoonyereza ku bintu ebirala naye bino tetwabikozesezza. Ate tulina n'ebyuma ebirala bisobola okukozesa nga tuyita rapid nga byo bikola ku speed, bikolera mu layini emu. Kati oba obikubisizaamu ne kiri kye tukozesa osobola okugamba nti bwe tuba tukozesa layini eri tuyita eno owanvuko, naye ate bwe tuba tukola mangu tusobola okukozesa mashini endala esobola okutuwa profile mu ddakiika 9 kyokka. So tulina ebisobozesebwa byonna okufuna profiles ebyetaaga. Kati bwe tuba tukola bino ebintu bya ndagabutonde, taata bw'abeera nga ali 14-16, bw'obeera ng'oli nga yegwe biological father, yegwe awaayo obutonde bw'omwana, olina okuba nga wamuwa ekintu ku buli gundi we tugenda okukebera. You must provide genetic material at all positions tested to be a putative father. Ye ensonga ey'enkizo ennyo etuleese wano. Kulusenkuge simanyi oba ekyo okitegedde we wasinga obukulu awo. So taata bw'abeera 14-16, omwana n'abeera 14-15, tuba tugamba nti taata beyamuwa alina kye yamuwa. Olaba maama ali 11-15, kiba kitegeeza nti taata bw'abeera nga abiri 14-16 nga maama ali 11-15, kiba kitegeeza nti omwana alina kubeera 14-15. Bwe kituukamu wano kiba kitegeeza nti waliwo ekibadde kibi. Kati jjukira ku luno embeera gya luno twakozesezza taata yekka naki n'abaana, tetulina ki. Kiba kitegeeza nti tuba tutunula butunuzi wano tugamba nti kale omwana wabeera 14-15 nga taata ali 14 alina kubeera 14. Naye kati omwana bw'akyukamu n'abeera nga tusanze nga wano ali 18-2, kiba kitegeeza nti taata talina kye yakola ki kye yamuwa, kye tugamba nti excluded at that point. Kati bwe tusanga ebintu bwe bityo nga tebikwatagana emirundi 3, tuba tugamba okusukka emirundi 3 tuba tugamba nti tumuggyeewo. Katulabe banga tukola ebintu 2-3 naye kati bwe tukola mu laabu kubanga tuba tugifunye eya taata yiino wano ne tufuna ey'omwana yiino wano. Okitegedde? Bwe tuba tukola tugamba nti taata ali 14-16 omwana 14-15, kiba kitegeeza nti wano gino kiba kikolasi kibagabanya. Naye bwe tutuuka ewantu ne tulaba nti bikwatagana tugamba nti excluded. Kati bwe kibeerawo emirundi egisukka 3 tuba tulina okukola ki okugamba nti wetasobola kubeera nti yawaayo ki obutonde eri omwana. Naye bwe kiba nga kikwatagana buli wamu era kira buli wamu tuba tugamba nti oyo taata akwatagana n'olwo ne tukolamu ne computation endala. Kale ebyo ebisukkulimye ennyo betuwaayo mu kooti era nga minisita bw'agambye betugenda okwanjula mu kooti kusaamwera. Naye kati olwaleero okubawa summary biki ebivuddeyo gamba nti gundi ne gundi. Honorable Minister, awe mbadde malidde. Kansubire mu bitegedde bulungi. Simanya aba breakfast aba muli ready kwasagala genda muri za abantu nga tebanafuna kyakulya. Are you ready? Aba breakfast muli ready? Kati kansabe omukulu wa government analytical laboratory naye atubuulire atusomeseeko naye atubuulire byayiseemu then tubasabe buli omu atuwe message naye tumala kulya kyankya. Honorable Minister, the family y'omugenzi Kafeero ne abannange abawamwe Forensic Science Department Directorate Mwamwiru, nze bannange oluganda lwange lutono ndi mudokolo. Amanya gange nze Kefa ku Kyana Kateu,
nkola ne Directorate of Government and Analytical Laboratories mu Wandegeya era nze n'omu ku bakugu bannaffe akulira DNA omukyala Diana. Sigenda kukyusaamu ku bintu Mwamubiru byagambye. Science abeera science alide same. Ebyuma bibakozeseza wano naffe byetukola ki bitwakozeseza. Reagents bibakozesa wano naffe era twakozesa byennyini ebyo. Kakati Government Analytical Laboratory tukolagana ne poliisi tukola ebintu bimu ebikwatagana na DNA o paternity tests. Tubadde tukola nnyo ku bintu bino okumala akaseera era tutaasizza abantu bangi amaka mangi. Kakati omunnange Mwamubiru Andrew abagambye byonna ebyebikwatagana ne science sigenda kuddamu nnyo mu bya science, naye ekikulu twagala ab'enju y'omugenzi Paulo Kafeero ne mikwano gya Paulo Kafeero ndabawo twali nga tusoma nga ndaba tugenda eyo mu theatre eyo ndabayo Bat Valley. Mwebale nnyo kubeera mukwano gya Paulo Kafeero, mbalaba mwebale nnyo kubeerawo family ya Paulo Kafeero. Paulo Kafeero yali muntu mututuufu mu ggwanga eno era tusuubira nti waali abeere n'ekiwumulo eky'emirembe. Nze nja kwogera ku ludda lwa family, njogera ku ba family. Family tugenda kuwaayo results zino. Mwagenda ne muddukirira ow'abakulu nti bannange tulinayo ensonga ezituluma nga ffe family twagala mujje mututaase. Si kyekyo kakati science twakoze science atuyambe okulamula ensonga ezibadde mu ddiiro ezikolagana ku family yaani ya mugenzi Mwami Kafeero. Twagala nti kato kino kibeere nga kyekisembayo ekigenda okuyamba family ya Mwami omugenzi Paulo Kafeero, abaana bannamwandu bategeere ekituufu ekivudde mu bino bitwakoze, era tusuubira nti kino kigenda kubanga kijjawo okwakulizo bwonna n'enkayaana yonna ebaddewo mu ddiiro. Era twebaza abakulu baffe, twebaza Honorable Balaam yajja nayimirira n'agamba nedda tutwagala abantu kuttingana nga naffe tuweetuli emikwano gya Kafeero, baganda ba Kafeero, twagala abaana babeere mirembe mu maka, ne bannamwandu nabo babeere mirembe mu maka. Kakati simanyi oba ebivudde mu science oba bagambye oba tugenda kubagambira eri. Tugenda kubagamba naye nga bamaze okufuna ekyenkya. Njagala bafune ekyemisana buli omu amala okulya. We bamala mpite pastor asabe. Then awo tubagambe gwotuwa ebivo side yo nono atuwe side ye. Weba bikwatagana tukikubire mu ngalo. Tebitwatagana tubagambe mubiddemu. Kale wabino kubanga bikwatagana. Kale weba nnyo Honorable. Kakati ebyo tugenda akaseera kagenda kutuuka mumanye ebivudde mu mukola DNA eno gye twakoze. Era tusaba nti webeeranga nga waliyo obutawangufu mu maka muddukire ab'obuyinza n'ab'ekika nabo. Ab'ekika bakola nnyo nno era nze nsiima nnyo muno mu Buganda wano. Jjajja wange yakulira mu Buganda wano, nsiima nnyo. The clan system is very strong and it keeps the family strong. Kakati ingawa wagambye mbadde njagala simanyi oyinayo kyoyagala katono ne nga tumaze okufuna ekyokulya tujja kulaba ebigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. For God and my country.
ajja kansala kakati waliwo munnaffe agenda tweyungako wano ayogere ne famire ebikwatagana gavumenti ne banansi oba obabuuliremu n'engeri gye mwakolamu kibye mwatesitinze those details kuba baagala kuwulira mu Luganda. ekyo mwami Mubiru yaba abanyonyola yabazidde okubagamba no njagala bamanye kiki yaggyeko process. kakati ffe baana baliyo nga tukola abali eri ku laboratory baliwa abaliyo abaana bonna abaliyo twabajjako ki anayinza okuyimirira wangi twabajjako ki kakati oyo ne honorable minister yandizzeko wano natugamba twabajjako soko gye wano otunyonyolesanga njagala kumanya nti nze mbadde manyi oba walina wabasawuli buli omwanya ku cupa ya walagi ku glaasi bajje bakakase kiki twajjako kale asobola n'otuyimbiramu omusajja alabika muyimbi kakati mwatujjako omusaayi n'amalusu ne tubategeeza bulungi nga tuli batuufu ku baana ba Pawulo ebyo oba otuyimbiremu kayimba twesampo ye bwe nakugamba nti ndiva ku mwenge guno ndisigala ng'okunywa nga tonto ziizino zindeese ebyange binkola ngerageranya kale oyo omu ku abo abajja eri ewaffe ne tubajjako omusaayi n'amalusu era ebyo bye twajjako ne bannaffe awa poliisi babitwala mu laboratory naffe ne tubitwala mu laboratory ne tubikola ko science owa DNA okulaga obutonde bw'omuntu. Omukulu Andrew Mubiru amaze okubasomesa sagala kuddamu nnyo mu bya science naye twabikola ne tubiddamu era ne tubiddamu emirundi egiwera okwekakasa nti kino kituufu oba sino si kituufu era ebyavaamu nti bigenda kuyamba n'okutaasa famire zaffe era famire y'oluganda bwaffe omugenzi Paulo Kafeero. Kakati twagala era tusaba n'obuwombefu bonna nti ab'ekika n'emikwano gya mugenzi Paulo Kafeero batuyambe bakwatire ddala bwe tuba nga tubawaddeyo reports zino ezikwata ku byavudde mu DNA paternity test ziyambe mutuule n'abaana bakkirize ebivudde ki mu musaayi era ne bamaama baffe abakyala ba mugenzi Paulo Kafeero nabo bakole ki bakkirize ebivudde ki mu musaayi. Teri akyusa DNA results tosobola kugikyusa okujjako Katonda ki ye mwenyini. Katonda yatutonda yakola ki yasobola okukyusa neffe totusobola. Wekiba kibeera ki webeera B ebeera ki B. Kakati tubadde twagala nnyo nti wetumaliriza wano wetubeera eri mu kooti famire ne abakulu balooya baffe ababadde nga bagoberera ensonga zino ezikwatagana ku nju y'omugenzi Paulo Kafeero nabo bajja kubeerayo bawulirize bulungi ripoota zino zetugenda okuwaayo bamanye kino kyekituufu kino si kituufu si kyekyo bannange ekyo kyenyini. Kakati tubadde tulinzeeko omunnaffe ayogereko naffe katono ebikwatagana ku famire. Weebale nga wagenda okutandika okwogera nja kusaba abaana ba Paulo
mwena abali awo bwe bajjako ndaga butonde mu abagenyi abakulu mugende mu line babawe ekyenkya de n'abalala balyoke bagoberere nga mwe mumaze. Thank you very much, Honorable Minister. The person who is coming agenda okujja okwogera naffe bamuyita Muchunguzi, Senior Superintendent of Police, nakweyanjula era bw'aba agenda okubannyonnyola kubanga waliwo kinakoonyeeko nti tulina okwawula embeera y'okubeera nga ye taata ate okwawula n'oli awaddeyo obutonde. Mr. Muchunguzi, please come and say something. Our Honorable Minister, senior officers present, basebo ne banyabo tusanyusa okubalaba. Amanya gange bampita Jackson Muchunguzi nga nkola n'ekitongole eky'abaana n'amaka era mu nono zaffe za Child and Family Protection wetusanga bamaka twogera ku department y'abaana n'amaka kubanga ng'osinkana abaana bataano basatu ku abaana abo bakomplaininga nti abazadde tumuliyo era engeri rimuli wano nze kubagamba nti mubeereko ku maka gammwe. Amaka kintu kya bugaga nnyo. You can lose everything but don't lose your family. We know that they are going to give you the results that will come out, but what we want to tell you as the Department of Child and Family Protection, and especially abasajja, nchimanyi it is so easy to make a woman raise legs, but it is not easy to make a man raise school fees. So you must pay school fees for your children. Mwenda kusasula abaana school fees kubanga abaana bakaaba ante bayomba. Ekyokubiri, abakyala bali wano kanfuna mukisa guno mbagulire ekyabasajja tebaagala mu maka gaabwe okubanyooma, disrespect. Akamanyiro kayitiridde mu maka ante kano kaleese obuzibu n'obutabanguko mu maka. Ekyokubiri, abasajja tebaagala okubakompeyalinga. Ogamba gundi afaanagane nga gundi, buli omu alina ki ekitone kye. So ffe ng'ekitongole ky'abaana n'amaka engeri tubafunidde wano twagala kubagamba nti anybody can be a father. Buli omu asobola kufundisa olubuto, naye si buli omuntu ayinza kufuuka taata. So bafather bali wano tubagamba nti mugende mufuuke responsible dads. When you will be no more, those that will be there, what will they say that you were there? Be responsible citizens, don't occupy space. And what I can tell you, what the Honorable Minister told me to come and emphasize to you, Eryobugaga are not sexually transmitted. You must work for it. Naye abamu kati bagenda mu maka nga banoonya by'obugaga. So you must work and you must improve on that. Fenga police, especially ekitongole ky'abaana n'amaka, tubagamba ne government nti mukole byonna mukola naye mubeereko ku baana bammwe. Twagala nti ate tuddemu bino bitubeeramu nga twetooloola naye ng'olina okubeerawo. Kaakati eggwanga nga Uganda lirina obuzibu bw'amaka kwawukana. Divorce rates are increasing. Why? Abasajja, you are not doing your work. You are the leaders. Naye muri eyo mipiira Arsenal, Man U, sawa mwenda gw'ekiro, muri mu marogi, musawuna, you are no longer providing. So Honorable Minister, ngambe nti mbabulire 5 functions of a man in a home. It is not about putting on a trouser and you think that you can be responsible. Ekisooka, a true man in his home is a priest. Gwolina okuyigiriza Katonda ebyekaayo kubanga motto of Uganda says what? For God and my country. So mugende muteeke Katonda mu maka gammwe. That's when we shall solve all this confusion that is around. Number 2, a man without kaveera is Mr. Katara. Tata kasente is a problem to the country. Uganda is delaying to go in middle income status because some of you are still negligent.
So we are telling you, go and provide for your families. Ekyokusatu, mube baana b'amaka gammwe, abaana abo mubayita mannya ki? Nakyo ekyo kitugasako kintu kinene nnyo. So some of you now, women have told me, Honorable Minister, that men are rumamongers. Kabasajja kati nabo balina olugambo. Twagala kukola ki? Twagala providing affairs yaabwe. Kati tugamba munnaye kino kigenda kutwala wa? Ate ekisembayo ekireese obuzibu mu maka. Hygiene matters are very important. Reports are indicating that most married couples, they don't want to bathe and they don't want to shave, which is causing problem. And in the they keep running to police. Police have a lot of other things to do. So that you don't disturb us, because Uganda is one of the best countries that Africa is proud of. When we do that, we shall continue to be great people. Finally, let's join hands and we fight gender-based violence. Yes, you will come here, you will be known that you are a son or a daughter of the late. Yes, so what? Can you change your manners? Some of the mistakes in Uganda that we have, they don't need government intervention, they don't need international aid, but they just need change of behavior. I'm from handling a couple, and a woman told me, nimubuuza olina bachelor's certificate, master's, PhD, nzize nvuma kuva ku makya mpaka olw'eggulu, and she's also Ugandan with a national ID. So don't shame Uganda by being responsible citizens. When we end the gender-based violence, our country shall do great things. Life begins at home and life ends at home. First, go and sort out your families. Other things, ranks, DNA results that are correct or wrong, buildings, appointments shall be added on to you. So, ladies and gentlemen, I must be annoying many of you with naked truth, but that's the fact. Let's go and be responsible. We be citizens of good character, good morals, even if you are a child of correct DNA, but if you don't work on your manners, you are finished. Me, I have said all this, knowing that maybe you can improve on yourself. The last item that I recommend to you, Musome, there is a lot of information of how to manage relationships, to manage marriage. Yeah? When IGP sent me in the Department of Child and Family Protection, Akatabu, how to manage. Are you married to a wife or a knife? Are you impregnated by a dad or a sperm donor? 12 reasons you can identify and see. Then some of you have said you don't want to get married, calling yourself Gumite. You are Gumite when you don't have a family, you are a problem. Peace of mind at 50,000 Ugandan shilling. Do not commit suicide when are here, like Ministry of Gender, when institutions like police, we have a Department of Child and Family Protection with technical people. How we speak so that we can save a life. I've done this for God and my country, we are the power of Africa. God bless you. Honorable Minister Ngambe, as he's taking his tea, that I be emphasizing those silent but salient matters that are affecting relationships in our home. And he told me that I should emphasize the issue of sanitation. Yes, sanitation and communication. Ladies and gentlemen, out of experience that I've got as a senior child and family protection officer, I have known that these are two adults who come to stay together, and therefore
you must outgrow some of the things that you come with in marriage. As long as the Bible and Quran have not changed, marriage is still the oldest and better version of your culture. Bangambye abamutu munaba ate nga bwe buwangwa bwammwe. Wawe yajjawo nenangamba fande nze nva Bukunja. Ebukunja tunaaba ku Saturday. Nimugamba naye awasa ki omukiga. Omukiga yayagala onaabe gwe toyagala kunaaba. So I took them through the dimensions of marriage. Ekirala kinasanze honorable minister, most Ugandans are going in relationships when they are not dating, and therefore they are building marriage without a foundation. Mulekeraawo okusanga abakazi mu bbaala abasajja bali wano, gwe olabye ennyashi n'olaba kin'odusa ewaka, ate ng'otuuka n'ewaka you are not following the guidelines of Ministry of Health. You go live, no testing, HIV is real. You will die and it doesn't know who's who. So you must go and do HIV test. Number 2, kindly, as a Department of Child and Family Protection, we are telling you that not every sexual encounter should result into a child. Sente buli mukazi webaka naye ozaala omwana oleeta ebizibu byebino kati bituli wano. So banange, we must break that arrogance and we do the needful. Ndabye wana abakazi abasajja bangambye nge webasanga mbabuulire mulekeraawo okuwa bapasita ebitiibwa ate wakanga abasajja mubalabanga bakataara. Omusajja ye pasita we asooka waka. You must give your man a responsibility. Abamanyi eddiini ne bagendako mu kusaba. Our Lord's Prayer says what in Uganda? Kitaffe, Kitaffe Arwa. Our Father is in heaven, not our mother is in heaven. And therefore, when you respect your man and make him a king in his home, we shall avoid all these mistakes. So, we are telling you that hygiene is very, very important. Some of you, instead of going to bathe, this is now Child and Family Protection guidance, you go for swimming. In 2 minutes, you have just poured water and have run away, which is very wrong. So since as the minister has guided, we are telling you that you should arrange one day we come and take you through drills of how they bathe. Abasajja, stockings are causing problems in homes. Amakama agasinga gafude kurwa stockings. Stockings zabuze, kaboni mugere is the order of the day n'ogamba bannange. Oyinza kusanga kati singa tuteeka wano road block, waliwo omusajja alwana ayina underwear eriko ekituli, stockings zirimu ebituli. Oba oswaza eggwanga totunulayo mbadde sigamba gwe bali abatutunula abatali wano. So you should improve on welfare of your hygiene. Honorable Minister, the leading challenge that we also have, which I get from Ugandans, is the problem of marital rape. We have a silent crime called marital rape. Most Ugandan men are raping their own wives, and we are about to come and arrest you. Learn to seek for consent. Paying bride price does not give you a mandate to rape your own wife. Mwigo kubawa message nga bukyali, sindika kanyama nga bukyali, sindika mobile money, sindika ka message akamwala atinga. Naye ebyekiro ebyokuja ngo odalinga jawa matara yingira munzikiza. You are even producing dark-skinned children, which is a problem now. So we are telling you that when you improve on your intimacy, you improve on your communication skills, and make family a strong unit in society, even our statistics in Chuburi for crimes will reduce. So all criminals are coming from homes, and we are telling you that you should improve on your homes. Go and enjoy. Then women who are here or Sirika have caused more problem. You did not go to visit, and therefore you should ensure that your
making your man very happy. We don't sound obscene, but these are the things that affect the marriage. And if we can swap them here and there, I would think that we shall be ready to go. So, as adults who are here, we are encouraging you that start to create your own legacy. Don't come here to climb on your father's legacy. Create your own brand. You are staying in a different generation, and therefore you can create your own brand and you make it in life. I hope that whatever we have shared here as a Department of Child and Family Protection, especially with intent to have stable marriages, to have happy marriages, we shall make Uganda a great country, because marriage is a greatest gift that somebody should be proud of. By the way, we shall know how responsible you have been on the day when we shall be going to bury you. Bawayo speech ya chikachi. Yes, some of you we normally see your children don't have what to say about you because you have been absent. Don't be absent. The department is overwhelmed by having orphans whose fathers are alive. So if you are here, you produced a kid, and you are not looking after that kid, it is a big crime and a curse. You better go and change the narrative so that we can continue to do great, better things. So, whatever I have said, they are facts, and you must catch up with them until we shall continue to say Uganda is doing great. I've said this once again, by God's grace and for God and my country. Honorable Minister, thank you very much. Kati ngenda kusaba Director wa Forensic Uganda Police ajja tubulire bikibe bajja ku mugenzi era tebyakosa mubiri gwa mukulu waffe. Tubulire bikibe yajjako era byatuyambye bitya. Tumaliriza ngenda kusaba maama abaliwo abazze ndabye wano musawo mulabyeko wano. Musawo genda obuze ku bantu. Ono musawo ye mujjukira na mukyalirako emulago. Nzijukira nagendako mu mmotoka nenkulabako emulago. Kani jangu oyogere abakyala abaliwo bamaama mujje mubuze ku bantu. You can go, great people. Ne omukulu alozi asimatovu joy naye abuze ku bantu tovaawo. Ono emizimu gimutera omulumba ono. Ojja kuyimirira obuze ku bantu. Oba owena abaana obubaka tugenda kusumulula results. Mu dakika 5 tugenda kusumulula results. Nenja kubuuza abaana oba mukkiriza results zisumululire ku mpewo wano oba mwagala mugende mu kisenge. Muzagala wano. Kafeero Thomas muzagala wano. Simon Peter muzagala wano. Kiwedde mwebale nnyo. Basazeewo. Basebo ne bannyabo banange tusanyusa balaba ku lunaku olw'ekitiibwa nga luno. Nze neebaza bwebaza ekkula lye tutuuseeko kubanga ensonga zino zibadde zimaze ebbanga ddene nnyo nga zaatulema okumaliriza. Neebaza Honorable Minister Balamu Ssebo tweyanzeege. Abakulu abakulidde okukola DNA tweyanzeege. N'abantu bonna ababadde mu nsonga zino nga buli omu agezaako okulaba bw'ayamba abaana baffe basobole okufuna obwenkanya. N'abaana mbebaza nabo okusobola okukkiriza tumalirize ensonga zino then tulyoke tulabe ebya famire nga bwe binaagenda. Ndi musanyufu nnyo bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'emikwano olina okubabuulira gwani ayogera era Kafeero muyita otya? Nenda babuulira ssebo. Amannya agange bampita Ntale Babirye nga ndi mukyala musawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago, ate nga ndi mulongo, ate nga nze nnamwandu w'omugenzi Paulo Kafeero.
kyona agenda okubabuuzaako we bamuyita mukulu Aloysius Matovu Joy ye omuzimu gwa Paul Kafeero gumanyi omulumba atubuulire omuzimu gumugamba ki ebiseera ebisinga. Honorable Minister, ab'emikono abalungi abaagalwa, Paul Kafeero tannumba ankyalira buli wabeerawo ensasagge nkibagamba bulijjo bajja bombi nekyaliwe mulindwa muwonge. Abaana bange nga bwe nkimanyi mwenna muli baana bange, kino kye mwasaba kituukiridde. Buno bwe bubaka bwe. Bwe yabazaala, kankozesa olulimi, bwe nabazaala saababoola saabasosolamu. Enkola ekozeseddwa bw'eba ebasosoddemu mujja kusigala nga muli baana bange abatali ba musaayi, mugende n'ebivudde mu kukeberebwa. Ssaabasajja Kabaka wangaali. Obwo bwe bubaka bwa Paul Kafeero oba bubwo obwa Paul Kafeero kati ati muwulidde omukulu yamukyalidde n'amuwa obubaka bwe bwabatuusizaako. Mpozi n'ekirala nyongera okwebaza abalabiridde abaana baffe abamu ng'omukulu Ssenkubuge, Bobi Wine n'abalala bonna abaagezaako okuyamba abaana baffe. Tweyanzizza tweyanzeege. Nebaza media mwenna abali wano ab'amawulire kubanga ensonga zino okuzitegeera obulungi tusinga zitegeerera kuki ku mawulire. Nebaza aba family by the way nange ndi wano on behalf of Naganga family. N'olwekyo nsuubidde ebintu byonna bigenda kutambula bulungi. Tweyanzizza tweyanzeege. Kati ssaawa z'okulya tusigaza just dakika 2 tumalirize okusingira ddala abaana abasigadde musobola okusigala nga mulya naye abaana bo balina okumala mu dakika 2 kubanga tugenda mu session eyeetaagisa okuba nga owulira bulungi. Sobo owa poliisi tubuulire. Thank you, Honorable Minister. Ngenda kusooka njogereko mu Luzungu ne mu Luganda nga mmaliriza. An application was made to Mengo Court by the court number 102/2019, and this application was for the with the following orders: the remains of the late Kafeero Paul be exhumed, and the applicant acquires a sample for the DNA test in order to establish the paternity relationship of the children with the deceased. Secondly, the exhumation process of the same be done in the presence of the family members and local council under supervision of the police. And there were no orders to cause. So on there was an exhumation which was undertaken by the Police Health Services headed by Dr. Moses Biaruhanga, Assistant Inspector General Police. And that exhumation was able to retrieve parts of the remains of the late Paul Job Kafeero. And these are the items which were retrieved from that body. There was a right femur head, which comes from the femoral bone, left femur head from the left femoral bone, vertebrae bone, back area, the left lower jaw, right upper jaw, scalp hair, left femoral shaft, and right femoral shaft. Those are the items which were retrieved from the deceased, and they were delivered to both the Government Analytical Laboratory and the Directorate of Forensic Services here at Nakuru. Basebo nyabo waliwo okusaba mu kooti nga waliwo abasaba nti omugenzi bamuziikule bamuggyeko ebitundu okugezaako okukebera endagabutonde n'abaana be, ng'era okuggyayo ebitundu by'omugenzi kwalina kubanga kukolebwa nga poliisi weeri nga ne banganda bonna weebali, era nga kyakolebwa Dr. Moses Biaruhanga, Assistant Inspector General Police, ne banne.
ebyo ebitundu babiweereza ewa Government Analytical Laboratory ne ku Forensic Services ng'era bibajjako bino wammanga nga waliwo akatundu akava ku kugumba ery'ekisambi erya kkono n'erya ddyo naye waggulu ne bajjako n'akagumba ku mugongo n'akawango akawansi left ne right kkono ne ddyo ne bajjako n'enviiri akanyama akabeera ku mutwe wano ne bajjako n'ekitundu ekyeggumba ery'oku bisambi byombi ery'emumakati kye tuyita shaft kale nga bye bajja ku bisigala by'omugenzi ne babiweereza okubyekebejja. I would now like to move to name the persons from which reference samples were acquired, and these are the tested children. For the Government Analytical Laboratory, they were able to receive 25, and they will explain the 25. We were only able to receive 24 because the 25th person came later when we had started our analysis. So for the Directorate of Forensic Services under Uganda Police Force, the samples which were submitted on the 5th of June 2026 for DNA analysis were from the following: Nagawa Elizabeth, Kafero Tony, Kafero Benedicto, Kafero Simon Peter, Nantongo Stella, John Martin Kafero, Nalukwago Grace, Kafero John Mark, Sentongo Paul, Kafero Medi, Birungi Tinatana, Katumba Eric Trinity, Kafero Aaron, Nasali Noelina, Nagawa Stella, Kafero Philip, Kafero Thomas, Namlinda Rehema, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Sandy Shafik, Nalukwago Letitia Kafero, Mirembe John Kafero, Kafero Godfrey Mlanguzi. Those are the 24 persons who samples were analyzed under the Director of Forensic Services. I would request that the team from the Government Analytical Laboratory maybe mentions the 25th person who we don't have on the list. Good afternoon, everyone. Kati list y'abantu abajja ku Government Analytical Lab twafuna abantu 25. Twasooka on 5th June 2026 twafuna abaana 24. Then nga 8 on 8th June 2024 netufuna omwana omulala owokutaano. So list y'abajja ku 25th abajja ku 4th June yino: Kafelo Thomas, Kafelo Simon Peter, Kafelo Ben, Nagawa Elizabeth, Kafero Aaron, Kafelo Philip, Kafero Tony, Kafero John Mark, Kafero Medi, Kafero Godfrey Mwanguzi, Sandy Shafik, Katumba Eric, John Martin Kafero, Sentongo Paul, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Nagawa Stella, Nalukwago Grace, Nalukwago Letitia Kafero, Namlindwa Rehema, Bilungi Tinatana, Mirembe Joan Kafero, Nasali Nowerina, and Natongo Stella. Nga 8th June twafuna omulala 2026 twafuna Muchibi Stephen. Samples zino twajjako omusaayi nga Director bagambya, Chief Government Chemist nga bwagambya, twabajjako omusaayi nga waliwo abakikirira family twalinawo omukyala Natongo Sarah ne mwami Nende Abakali baliwo nga ba witnesses nga tujjako omusaayi. Kale, thank you very much. Ndoza ekiseera kye kino, I'm going to request you Analytical Laboratory to read for us. Ekisooka ngenda kusaba bataata ne bakojja bajje wano mu maaso. Gwe basoma nga atambula nga ajja wano, gwe basoma nga ajja wano. Tuba uniting. So nsaba ba anko baganda ba Kafero ne ba sister ba Kafero mujje wano mu maaso. So tugenda tandika ne Analytical Laboratory etuwa amanya gaabwe ne bana abeeno batuwa amanya gaabwe aba police. Then omukolo gujja kuba tugumaliriza. Tutusabire saala okusooka.
Mwami Senkuge bakwongera akazinda abasabe sala. Ne basenga mbasaba bajje wano begate ku babeere wano okurisivinga abaana baabwe. Tusabe. Mukama Katonda w'ekisa ekingi gwe watuwa Paul Kafeero, gwe wamuwa omutima gwe wamuwa, gwe wamuwa ettutumu. Tuze okugezaako okugonjoola ebibadde mu famire y'emyaka 19 naye gwogaba ekisa, gwogaba obukkakkamu, gwogaba obwetowaze, gwogaba amagezi. Tusaba amagezi okukkaanya mu nsonga eno, kino ekikoleddwa kibeere nga kinoga eddagala eri famire ya mukwano gwaffe, tuleme kuddamu kuwulira ndooliito zonna. Mukama Katonda w'ekisa ekingi, abaana bonna tubateeka mu mikono gyo, bagumye Mukama era bakkirize ebivudde mu DNA ate bireme kubaawula, bibagatte bugasi, bibawe enseko nakusanyuka nakutambulira wamu. Oli w'amaanyi Mukama, tukusaba nga tukukkiriza nti okikola ne ku luno ogenda kikola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe musabidde, amen. Kale n'olw'ebigambo ebyo kusooka njala kakasa abo abaana abatebayiseemu nti gavumenti ejja kukolera awamu, tujja kukolera awamu nga gavumenti okubasapootinga, okubabudaabuda, n'abayiseemu tujja kukolera awamu nammwe. Mwetabe mu nteeka za gavumenti okujja mu baavu, kubanga tewali wa myaka 18 mwena muli babiri ogenda waggulu. Sooka nsabe poliisi, batugambye babeera abaana 25, kovisi yange bajja 35 naye 10 baawera bo balaba nga tebikusomera. So abo bajjako omusayi 25. Kansabe poliisi etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano. Nana lutukaba naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome listi ya police no government and about naye asome listi ye era njagisoma mu lufuutifuuti. Abanayagala ripooti mujjukire minisanga bwe bagambye saa 9 kooti egenda kubanga eyanjula report abanayagala copies banazifunire. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafeero is the biological father of the following persons. 1. Kafeero Benedicto. Gwe bayita Kafeero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafeero Thomas. The next on our list is Nagawa Elizabeth. The government analytical laboratory will read what is on their list. From the government analytical laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje.
The results from the analysis that we did at the Government Analytical Laboratory, muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. we strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafero, Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero, Kafelo Simon Peter, Kafero Simon Peter and Kafelo Thomas. and Kafero Thomas be baana bana. So out of 25 tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane, muteekane. Omukyala yakyagamba muleete wanayogere, waba ina kyagamba muleete, mwagazi ayogere, mwagazi alabuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange muwulirize omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. I'm not the real mother, I'm the aunt. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Kale banange ngawe nabagamba you can join abaana bo, ngawe nabagamba nti tujja kubeera balambulu kufumbye tukola byonna. Mwami Mugerwa banange musirikirireko. Mwami Mugerwa gwe muganda wa Kafeero ne Noli nyabo musoke muleke mutabula kwaya. So banange mbadde saba musoke muveyo mu abali wano mwenna. Police clear those people, they should go away. Mwena abakyala musoke mudde wa bbali, njagala abaana ne ba anko baabwe ne basenga baabwe. So Mwami Mugerwa ebivudde mu musaayi byebyo, abaana ba Prince Joe Paul Kafeero bebo bali abaana bana. Wanabeerawo abaana abalala bagala bakebera data bank yaffe yawano eya police tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafeero, ate ne Ewandegea tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafeero. Kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafeero. Kati ne Gurunet naye akole ki? Waddembe okujja. So njagala okubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe, musigale nga mubasapootinga gye bali, mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi. Emmali y'omugenzi nga bwe muli abana mwekolemu omulimo, mulabe ng'egye mugenda okuddukanyamu estate ya data wammwe, music, waba ayina ebibanja byayina byonna mubiddukanye mu mazima. Nga bwe muli abana mwerondemu omukulembeze atya, oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero. Mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda. Mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne anko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa. Bwe mbanga mwabasobyako nga mwabavuma, ye chance yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe. Owulidde? So ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala. I need the other microphone. So njagala abaana basoke boogere, buli mwana muwe omukisa ayogere. Minisita neyanziza nnyo okubanga tutuuse ku kinyusi mpaka ku lunaku olwaleero. Bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mutulaba tetwogera nnyo, ebigambo biba bitono. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo,
essaawa eno tugenda bikuba emabega bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kyembadde njagala okukusaba mwami minisita nti nga bonkebedde wano owatali maama, in fact bamaama banjawulo, nze ne muganda wange ne bano, naffe mu bataata okuba nti ba Luganda, mbadde nsaba kitaffe Nenda akeberwe ne profile emakinge ne muganda we, awo naffe tukole ki? Kakati mwana gwenjala kuwabula Nende tata wabwe nga tanafa omugenzi, tata wamwe Naganga jjajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye, ye tewali mwana abanja, ndowooza basenga kituufu buli omu alina ebyesi kyekyo, basenga buli omu kumwe yafuna emaali ye. Bawa Kazindalo boogere. Senga buli muntu yafuna ebibye? Si bonna. Wangi? Si bonna. Ulira? Si bonna. Si bonna, lwaki abalala tebafuna? Kati namwe mulina right okugenda ne musaba DNA nga famire ya Naganga. Nende si kye kitulese wano. Ekitulese wano tuze ku famire yani? Kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata bo ate babakebere. Ekikyamu. W'omulala Kazindalo ayogere. Nze mwami minisita Balamu ne tweyanziza nnyo ky'otutuusizaako. Kale yadde tetwasanyuka ng'oddeyo muzeeyi, nze tekyasanyusa. Naye nze kyega kirina ekitutuusizza era kituwonyeza bingi. Ebigambo byogeddwa bingi, tuvumiddwa. Nze ne mmange yakubibwa abadde ku kitanda. Oli nga mukuba amulangira olidde emaali ya Kafeero nnyingi. Naye nze mmange talyanko kyewaffe. Mwami minisita bakulimba. Tetutundangako yadde ekintu n'ekyo. Byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali. Tewali kitundiddwa. Era temutundanga mukole kampani. Tewali kyali kitundiddwa. Kale wa muganda wo. Naye kyensaba nga nva ku mpewo. Nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga. Omusika gwe baatuteerako yali wa kicupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Kale. Nsaba olumbe lw'omugenzi lwabizibwe. Kati saawa eno tugenda kubimaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omugenzi. Tosobola gamba oli musika ng'ate si mwana wani. So wabanga musika abadde si mwana wa Kafeero, ebyobusika bye bisigaddeyo abaabimuwa. Kati abakafeero bajja kutula Oluganda, mujja kutulaba Oluganda, mukole ekijjulo musalewo nga famire. Tujja kubawagira, nze nja kubawaayo ente. Nja kubawa ente y'okusala ku lumbe. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza mu bannange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka bali bizitowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde. Twebaza abantu abazze wano mwenna okutindiga eŋŋendo. Mukama abasaasire muddeyo bulungi. Bannamawulire mwebale nnyo, tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Era nze yawe thank you more. Ebisigadde Mukama atukwatireko yenna gye tulaga. Ani lakatube jangu naawe obuze ku bantu. Tweyanza nnyo Honorable Minister byonna bye tutuusizzaako wano. Sina bingi byakwogera naye tweyanza nnyo. Gwe wafaanana Kafeero. Kale kati ngenda kusaba ba anko buli omu ayogere, then ne ba anti buli omu ayogere, basenga, then twekubye ekifaananyi tugende. Naye mbasaba bagende ne ku kooti e Mengo, nabo babasomere ebya kooti bigwere mu kooti. Tewaddamu muntu kubawaabira. Neyanza nnyo Minisita. Weebale nnyo. Amanya gange nze Joseph Mugerwa, muganda w'omugenzi Paulo Kafeero. Nzira kwona omukyala Nantongo. Era kibadde ky'amaanyi kuba naye yatukuza omukyala oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'Ekisoga Babula.
nga ffenna nenende musajja ono mwebaze nnyo olw'ensonga tubadde tunoonya kufuna kiki kituufu. Nende akoze omulimu nene nnyo, musiimye kubeera n'abaana abavuddemu kati bategedde amazima nti ye baana baani bakafeero. N'ekinnumye nnyo kinnumye nti waliwo abaana ate abatazze ng'ate tubadde tusuubira, naye abakazi mulimba omwana si wa musajja netuuka n'okuziikula omuntu bulungi. Ekintu ekyo kibi nnyo 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 nnyo, naye kinnumye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki tebazze. Neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno, neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno okuba nti gutambula bulungi. Nensaba abaana bano mwe musigaddewo nti tuli bazadde bammwe, naye n'emmaali mugikuume ng'etambule bulungi. Minisita tuyambe ettaka ddene, waliwo gundi wealth creation tugende tutaddeko project ng'etambula nga bali wamu. Kati bennyini beerondemu bagambe nti kati omusika nga bwe basabye ani agenda otukulembera. Ate ebiriwo bikuumwe mu ngeri yabona sibegaa kati okuba tusigadde bana tukole kye twagala. I have to respect the family and respect the properties. Neebaziza abantu abatubeereddewo, minisita family tugitegedde yeeriwa. Nende bannange amannya gange nze Nende, sooka okwebaza minisita Balamu. Banna abaana bange abatafulumidde mu musaayi guno mbasaba mubeere wamu. Ensi yeetooloola buki. Nalabako mukulu wange amuyite mukulu wange naye minisita Balamu gye yatandikira eri n'omulaba kati mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa ate osobola okukola n'okufuuka omuki ow'amaanyi. Nze kyensaba minisita badde nsaba abo abaana kanfuuke gundi waabwe tubakolereyo njawandiika ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima. Kati ekyasako omwana alina ndagamuntu teweetaaga kukyusa amannya go, sigaza amannya go g'obadde olina. Oba alina ndagamuntu wandiika, oba tofunanga ssente za PDM muwandiika lisita abalina ndagamuntu n'emiruka be muva. Ndagire ab'emiruka wammwe babayingize mu ssako z'omuluka babawe ssente kusinziira w'obeera. Ezo mujja zifunirawo tewali buzibu. Neyayinza ku ekyo naye nga mbasaba bannange tubeere wamu kati tufuuke nti ndi taata wammwe. Era kyembasaba mpa omuntu omulala oba omaliriza bambi obudde neyanziza neyanzenge. Abaluganda abali wano, bannamawulire, bannakatemba, looya waffe, abaana bange, bakyala baffe, mwenna abali wano, mbeebaza okujja okutwegattako. Neebaza byonna ebikoleddwa. Ssebo minisita, nkwebaza nnyo kubanga wakoze obumalirivu n'okola kye tubadde tuyaayaanira. Taata tukwebaza kubanga kituukiddwako. Era nsaba abaana bange abatasobodde kulabikira wano, nsaba abaana bange mubeere wamu, temweraliikirira. Eno si enkomerero yammwe, wabula ekikulu kwekwasa Katonda na kubeera bakozi. Olwaleero Kafeero gwe tuyaayaanira kansituukeko mbanyonyole, yatandikira ku zero. Nze mmanyi gye yatandikira. Teyasangawo kantu ka maama we, teyasangawo kantu ka kitaawe, naye ate yasobola ku myaka emimpi 36, 37 nasobola okubaako ke yakola ki, ke yaleka aleseewo akalabwako. Essaawa na akayinza okubanga kavuddeko emberebezi nnyingi. Kyakubiri nnyongera okubagumya nti batugambye nti endagabutonde gye ziri mu laabu zikyaliyo. Waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya
oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa nga bagenda mujja kukola application bajja kubawa okwekkaanya tewali buzibu. Yes, okwekkaanya waliwo naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga test ezo emirundi emeka ne bagamba kiri expensive minister ne bagamba mu kirwaning eno gavumenti ya President Museveni teremwa n'abagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwaning emirundi emeka naye banga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa. Taata kyonna kye kiri nsuubira wayinza okubeera walina obusobozi obwo n'akitwalako ewalala nga ye ne yekkaanya kwegamba asobola okuweebwa omukisa ogwo kubanga ayinza obutaba ki mumativu. Nebaza abaana bonna bonna be mbadde ntambula nabo, nebaza Kacumbaali, nebaza Lazia, nebaza Kalo, mbebaza mwenna bannamawulire ba Spark, mwebale nnyo mwebalire ddala maliriza abambi obudde okututusaayo wano we tutuuse. Baba wange nkwebaza, webale kutukuza, webale kubukoza wadde yakugendako kyekyo tweyanza nnyo tweyanzeege. wabasinga abalala babaze mukoye senga kale mbadde nsaba omuvubuka oyo Simon Peter Joan. Simon Peter njagala okube amavivi ogambe data wakusonyiwe kuba gwe tolina buyinza kugamba batabanyi bajjajjaawo tobulina mugamba akusonyiwe otherwise tojja kubeera bulungi. Never disrespect your parents. Mukulu ssebo nsonyiwa. Mutunuulire omugambe anko nsaba nsonyiwe. Muzeeyi nende nsonyiwa. Ate toddamu kumuyisaamu maaso mukozesa ebintu ebizibu n'ebiboonoona toddamu kuyisa mu anko oba musengawo maaso. Bansonyiwe. Kani omulina ekizibu n'omwana omulala oyo ye Dube naye talina buzibu ndowooza. Ate oli Swaziniga wanyizaako anko kwata akazindaalo oyogere mpulire mwako. Nze anko wange yagambako ensi nti musawo muganda yanzaala oba kiwulikika kiteete mu maaso go anko Balamu yakolako statement ku media nti musawo muganda yakola ki. Kati naye nja kumusaba asabe abaana bamusonyiwe ate mukolere wamu muzimbe famire yammwe sebo kwata akazindaalo. Amanya agange nze Nende kitange anzaale nanganga bumalo. Nsaba buli mwana gwe nanyiiza na buli gwe nanyiiza ne baganda naye bonna nsabe embeera eggweewo. Kale bagwe mu kifuba abaana bo bonna kwata omukooma omugwe mu kifuba ate mugende mubafumbire ekyemusana balye then mukole meeting yammwe ey'ekika mulonde omusika mutegeke olumbe nze mbawadde ente ku lwa President Museveni. Minister bavubuka mujje wano mukomewo wano njagala mugwe mu bifo byaba anko bamwe ne basenga bamwe. That is, I want to unite you. I'm uniting you. I'm uniting you. I've told you I'm uniting you. Swazikakana gwa taata wo mu kifuba tugamba nti tutereezezza bintu kati tutereeza bintu ate tubyongerayo waggulu wali. Kale ne basenga bamwe mbagwe mu kifuba ne basenga bamwe mbagwe mu kifuba mubikole byonna bigga bulungi. Kale mutegeke meeting yammwe nga famire abaana abo mubatuuze mubalungamye mufune omukulu w'ekika mulonde omusika mulonde omuntu ana representing ekifaananyi ky'omugenzi. Abafamire mwina right okulonda ab'ekika. Minisita tuyanze nnyo tuyanzeege tutuuse ku kigendererwa empanana ziweddewo. Nasaba ku ssaawa 9 mugende ku ssaawa 9 ku kooti ey'Emmengo babawe ebiwandiiko bino mu kopi ya kooti nga biriko omukono gw'omulamuzi okwewala abantu abalala banaavaayo ne babatawaanya mu maaso. Kooti Mengo Chief Magistrate
her worship Anjuna. Someone is up with it as well. Muzina someone. She has someone. Let him give you. Kale, mbasaba tufulumeka tugenda obudde bw'endeyo poliisi erina minisita Magala. Kale.